So mwai Museveni byadde byogera byadde bya busiru. Mbantu ku TV eggwanga n'yogera ebintu eby'ekisiru. Tubiyita eby'ekisiru kuba ffe emitima gyaffe gitonya omusaayi. Toyinza kuwamba baana baffe n'ojja n'oyogera ng'obalaata. Naye kyongera tulaga abo abawamba eggwanga lyaffe abakyagifuga lifugira ku mudumu gw'emmundu paka olunaku lwaleero. Mwamuwulidde n'omuwulira nga yeewaana tibagoba Facebook mu Uganda. Era balinze Facebook ebayigayirire balyoke bagulewo. N'ogamba oyo mu mutwe gwe mulimu ki? Wano bameka abalinze bagulewo Facebook mu Uganda balyoke badde ku Facebook. Sawa zino tuli live ku Facebook. Ne Museveni yennyini kwali. Ne poliisi ye bwe begenda okwogera ekozesa Facebook. N'ebitongole byonna ebya gavumenti ye bikozesa Facebook. Naye ali mu gujoboja ti Facebook teriiko. Waonya Mr. President. Mu ndowooza yange agamba nti aba Facebook bali arrogant. Naye Museveni ali ignorant. Kuba oba ofuga eggwanga naye ng'olinda owe order bazeeko Facebook. Kwagaliza Christmas ennungi. Abaminisita abasinga buli mukati kazabo omulembe buli omu alina pick up y'abasirikale mukulembera, alina lead ke kuba obugombe, alina emmotoka eriko emabega, naye ng'ate enguudo mbi. Naye bw'ogenda mu district y'e Kalungu, bw'ona ogenda e Kayunga, minisita gy'ava, DPC wa district police commander, district number, erina pick up emu ya police. N'amafuta tegakola ki? Tegalimu. Naye genda obe ku parliament wali. Olina ba ministers 60 ministers bakozesa balina abasirikale abasukka mu 3. Kyokka Kalungu njagala y'abasirikale nga 10 ba 3 bakume security bali kuba minister babakuuma. Naye bamala bakuba bali bajjayo babeera ku backup bench n'abeera nga Bumaali nga Honorable Sebunya nange addayo mu mbeera ya bulijjo. Ba minister bonna ffe twagira mu parliament y'omwenda. Minister nga bamwadde wa minister ng'afuna omupoliisi atya omu atayambala kaki. Kati ne ba minister abapoliisi babaddukako bagala bajasi ate abajasi babaddukako aba infantry bagala wa military ayambala akakofera akamyufu ng'aka people power. Private yenna takuumwa mujasi. Kanchidemmed, a private cannot be guarded by a soldier. Chovola vice president akumwa baki basikale bibyola nakweza bali emitomo era ne bayikuba kayino tafira n'abasirikale be vice president azira abasirikale aba vice president bagala kuwamba ba otafire bateking over kwa yasiwo buyinza abo otafire banyweza bali bagandi ba disarming bagandi ono yasinga amani because is a kanu watch tegera. So byatugamba ebyagere mandali n'entale ziri mu system anyazireta ekintu kyanda mugange nze sikanya na muntu wampisa mbi ekintu kyetuliko ekizibu mu pindi kyotayogedde censure motion twagitta tejja ko buyinza mu parliament kati medical kiriwo kiti abalese motion yasomeddwa speaker bi yasomye biri mu rules nti alina kitwala wa president atasa avinge minister we tibakuwadde kino ate minister that's the rule now. Watch tegera the rule 109 erimu kati bwamalo muwa amubulire ate bakomewo mu parliament president amulete ate bakole select committee chokata akakikoka kani onyereza dda kitegeeza nti select committee wemala ate mudemu debating mugobe kati aina discretion okugoba minister ye president yalina era balugulu byenyenyeza n'okwenyera ni mumuyizo kola byemwagala naye temukyasobola ffe owafu yatukawo yatukola ki yatujjawo yalina obuyinza eyo rule tulina ogizaayo. Otherwise integrity of parliament ekitiibwa kyabwa speaker obanze speaker let me tell you ne bwakola ensobi yenkana wa you go to her office his office mugambe wano wakozebwa nabo because tulina okuma institution kuno kweruma makatulaba oli akufunamu mukama w'abano president era kivula mpindi eriye kweka wa president ayogerayo president kati njeka lumpulire byarugaba president aina rolo kirugolobiwe minister here of finance tubulire minister president aina buyinza ki okusalawo managing director wa ONS other than the minister of gender kakati ekiri mu ggwanga kino it is the minister, it is the board
body etula ne selecting omuntu ne ba minister na recommend na passing obo kitege ye act ya NSSF act aja kun correcting where I go wrong